Kayanira ebaagwa, President Museveni agambye nti ICT egenda okudrivinga economy ya Uganda moving forward in the next 5 years. Abantu obaga nti ngenda alright wetuukiritse wezino eno His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ebyebye byongeredde okubeera nga byononeka. Bamugambye he has picked the most incompetent cabinet ever since Uganda got her independence. Video njaga tukiwa obudde ku munankyukakyuka leeyo asobodde agisharingireko banno esobole okubeera nga etambula itukira obona bandegedde okumanya kweno information otubulire golowooza eno cabinet list ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni enaasobola okubeera nga emuyamba okumalako kino ekisanja. Mujjukira bulungi kino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atiddemu akimanyi anytime from now His Excellency Robert Kyagulanyi anaatera okomawo era kigembe kubeera nga pressure emuli bubi nnyo kubanga tamanyi force ki gyagenda okukomawo nayo. Ino video nyaga tujja obudde gwe munankyukakyuka leeyo obeera nga otubulira ebirowoozo by'omulowooza nti akasajja akanasobola okubeera nga kamalako emisinde ne Bobi Wine oba His Excellency Robert Kyagulanyi kama mbaya ni mbaya this kisanja alina okufugamu ate yabagamba kino kasita akakwatamu alina okukola by elections mu bitundu ebimu since bakakwatamu. Njagala kyokawulirize Sheikh video nasooka nakuba cabinet list bubi nnyo n'agamba kino tewali musiraamu ekyo kibi nnyo. Tumaye tuyongereyo n'ebyomukulu Honorable Muhammad Nsereko ng'akunyumiza ebisinga. Nalabye line-up ya gavumenti empya, nalabye nga tuli wala nnyo ng'abasiraamu. Nanoonyezaako mu bifo ministries ezirabika nti nzito saalabyemu naye ogenda okulaba omuntu bamuteesa eri naye ndowooza nti keeki y'eggwanga ffenna tugyetaaga kyenkanyi nga bwe twateeseemu amaanyi mangi okulabika nti gavumenti eddawo eyo yennyini ebaddewo. Olwekyo tusaba pulezidenti w'eggwanga lino ayongere okutunula mu keeki y'abasiraamu nti kapiisi ke baatuwadde katono ekintamu nti katono. Maliriza nga nsabira pulezidenti w'eggwanga lino ne gavumenti ye ne bannayuganda n'abasiraamu mwenna abali wano okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atukuuma nga tuli ba mirembe ng'ensi ate abeere nga n'ensi yonna agiteekamu emirembe ebiseera byonna. Alright nga tupitadde ku mabbali nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo njagala osooka owulirize omukulu Honorable Muhammad Nsereko ng'asesebulamu cabinet list ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Naawe otubulira ebirowoozo mu comment section oluzino list esobola okutuula Uganda into a middle income country oba middle income state oba just tuli mu sakasi nga bulijjo. Agambye nti ICT egenda okudrivinga economy ya Uganda moving forward in the next 5 years. Abantu obaga nti ngenda kuleeta tiimu enaagoba n'oleeta abalema 3 mu kisaawe nga bakwatira amengo naye n'ogaa ndeese tiimu egenda okutwala Champions League. Nze ndabanga ekizibu lwakuba nti balina PS ali competent w'amaanyi naye wano ewasigadde sirabawo kati tewali kawaani era bujja bimaliranga mu State House kati gwendaga nti ki nti Dr. Ruth Aceng yagenda okuleadinga the strive to content creation, artificial intelligence, innovation hubs. I don't think mwanyinaze Dr. Ruth Aceng speciality yeri mu medicine simulabe eno bwakola impact. Mama Sebugwawo ye wandagaano y'abataka mulungi wa kisa, she's a very kind lady. Yali nnyo mukwano gwa mukadde wange ate Mama Sebugwawo singa babadde bamutadde mu ministry ya gender ate awo akolerawo ddala nnyo gender and culture. Honorable oyina ekintu kyoyogedde nendabiramu ddala nga zonna tewaliwo gundi zonna abantu babatadde mu bifo bya njawulo nga ekyo ky'olina okuyiga nti President Museveni takuwa lwakuba ayagala obe n'authority akuwa kujjuza kifo
Kati remember minister bagenda mu deploying a ministry n'amala emyaka 3 nga ate akyayiga buyizi. Wano ndabawo Minister of State for Tourism and Wildlife and Antiquities. Oyo muzeeyi Butima Kisobola. Ndabawo Honorable Nakawuki Susan. Ne Susan Nakawuki ekya Kisobola. It was a right deployment. Bwe tujja ku trade. Naye nga ate awo era ebya tourism. Era omuntu nga Balamu yabadde era nabo asobolawo. Ayina woteeri asobola okubeerawo n'atambula ne bano ba tourist biki. So you would see oba Amos Wekesa oba Robert Kabushenga. Ministry of Trade, Industrial ne Cooperative. Sanje tana agisobola. Abimanyi. N'abayindi banaagumira okwo nga bwe basaba obutuuze bwa Uganda okubeera recognized nga tribe. Mulimu ne Honorable Bahati David. Era oyo agibaddemu. Mulimu General Wilson. Oyo kuwa Bakiga bamatiza. Naye ku luno abantu b'e Kasese balonda President Museveni. Mpozi wabaddeyo Crispus Kiyonga historical ye yawangula ekifo mu 1980 yamuwadde bwa Deputy Prime Minister. And lead of government business, something like that, second deputy. So, in short, taina ministry gyabawadde. So, it is most likely that President Museveni agenda kuddamu aluzinga akalulu k'abakonjo mu 2031. Ate bubi nnyo. Wano mu ministry ya water anti kati nze ku analysis abakonjo tebajja kumuwa mu 2031 kuba kyandisuubiddwa nti singa General Wilson Mbadi yabadde naye elevated to cabinet kubanga yakola nnyo. Alright, nga tubitadde ku mabali omukula manyikiddwa nga Dr. Mugange ono nga ye Vice Chancellor wa Victoria University amujjukira bulungi bamufudde Cabinet State Minister wa Internal Affairs. Nkugambye abakulu Abannayuganda bavuddeyo ne bagamba n'intaneti tebagenda kkiriza kamanyiro omusajja Omunyarwanda yavaayo nakikonfirming nga wali Omunyarwanda okubeera nga afuga Abannayuganda. This is very shameful. Nga munyebeza mu comment section ebeddala mulowooza His Excellency Kaguta Museveni kyakoze kibi nnyo okukwata Omunyarwanda n'amufuula minisita n'aleka Abannayuganda oba just since omusajja ali qualified bamuleke asobole okubeera nga akola ki akwasaganya emirimu gya gavumenti nga wali mu kwasaganya wali ku Victoria University. Video you know watana subscribing. I'm Munyarwanda. I grew up in Masaka where there was a time 1985 there was a campaign that emerged from Obote's time to Tito Luva's time, where they were shipping out every Munyarwanda to take them to where? Rwanda. And a place they did, like our great parents came from that place. My father didn't even know how Rwanda looks like. Now us, who were just babies, we didn't even know how even the road that goes to Rwanda. Now, I remember in our very area, we had only 2 to 3 weeks to my parents to be taken back to Rwanda. And most of those people were being thrown in a national game park somewhere called Kajera, somewhere in Rwanda, for lions and whatever to eat them.
Now Museveni took power, captured power. Our area, just in 2 weeks, when we were about to be thrown out of the country, he took over what? That very place. Now my father, that's how we were saved. Now my father told us, before actually he died in 1999, he said, for as long as that man is still desiring to run for president, vote for him. Now, myself, my siblings, we don't even vote our own conscience at all. So we are just voting for our father who died in 1999. Until Museveni stops running and stop voting for him. But now I vote for my dad. So I wish I even had my right to vote for myself. But that's the respect you have for your parents. So young, but I'm showing you the peace, the protection that he gave that entire community of Banyarwanda in this country. So, and when you guys say Banyarwanda, my friend, we know where he picked us from. All right? So sometimes we don't vote our conscience, we vote for the protection, the peace, everything he gave to our parents, for us to grow up and even see life. Maybe I wouldn't be alive. So yes, young people, remain calm, vote. If you win, you win. If you lose, it is not the end of the world. And just know that people win and lose in an election. That's why people contest. So you can't win 10 people. So but love you. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.